Chata empire kwe tuli straight out Lipanda. Tuli no mubi nyama ntono. Naye nga goje ekisadda tuli mu kisibo badde kitona kumyaje mu kisibo sebo. Ekirungi kastansi buluka kasandisa abantu ddala. Sawa za kusibuluka. Sawa za kusibuluka. So kubuze ku bafani bo. Yo rapi to them mwe. Yo bameni kawani chimwana bafani bange mwena batano bange mwena. Ochiri. Ze jendi mwana nyama ntono. Tiri agambayo. Soko bagamba nyama ntono tolinamu. Kyo kisoko bagamba tolinamu. Echi? Ani agamba. Kuja wali ku TikTok mu comment section. Baje balawo basina. Oli wampiezi nga webasi. Ngane basi aje kasajja katono kanyemera mitala wa mugecho chimanyi. Tonyomanga muntu nga tona bala bakiki muva. Bayute bale bakuzolera ku internet bagamba nyama ntono tasobola bichi bako kyo bagamba. Eno mu Ghetto obo yagala okubeera solidimu. Olina okola buli kimu ekyetaagisa okubeera ng'oli solidimu. Kayise byonna nabikola teri agambayo. Kweli. Nakafumita nakola buli kimu byonna ne bijjayo lo. Owaye abatuuze bakulabanya kugaddiza fikigaza ez'abayembi ab'enjawulo ne balaba kasaizi ka nyama ntono ne bagamba ono nyama ntono aggala atya abasajja. Byaddala. Ajjukira bagamba ono nyama ntono atowa ode bigali ne bikola ki? Ne bisituka we. Wentowa ode bigali bivugibwa. Wentowa oda. Yo command ogirina. Ya wentowa oda. Ngawo ngomanye egenda situka ebigali bigenda vaayo. Lewe kibera kigali kyekawepe newe kibera kigali kyewa. Kampala yonna yaffe. Wesiga kinyama ntono. Sesiga bingi nnyo. Nesiga ekintu kimu. Nesiga kubeera solidimu. Nze ndi solidimu e Kampala. Mbali nga tukutegekereyo ka fight nyama ntono abantu bakasenga ka ringi. Oyagala Kampala omuntu oba tukawe nani oba tukuwe Kalambo. Kamwe Kalambo ayo we Gaza. Funayo bokiso bali kubali. Ayo we Gaza. Funayo kukeri. Funayo kuba champion. Komanda mudogo. Komanda mudogo. Komanda mudogo. Komanda mudogo musabamu. Musabe fight agenda khula. Komanda mudogo. Jangu twepime mutulabe oboli weiti ya. Obani nyama ntono akusabye. Fangoni oba wawa. Negwe komando kamanda mudogo. Yagala bakufangoni na abafangoni mwesudi yanyo jukiranze na basoka kufangoni. Komanda mudogo. Usima komanda mudogo. Katogere kutabagana entabagana zakize mwenjawo kana Gaza bichi obira bibadde bigenda mu maaso. Oyinza kyogerako kigwenga nyama ntono kwa kampu zonna gyoli. Jukira bagamba buli omu okubeerawo olina abeerawo okusaidiya munno osegera nze ntabagana zaabwe sagala zimanya ina kasole kengendo bagamba mba ndi ku live yange mpita President mpita Gaza mpita Julio bagamba meni mwana muli bantu bakulu munsinga emyaka mwano segera nze ndi dogo naye mwana etudambye kwezoleya efena ne twezoleya jagende nansana ewatone wabeyo doga nzoleyo olw'ensonga ki amanyize ndi we Gaza ndi nyotano wa Gaza oba ngendeyo saidi ze n'amasuba wa waliyo batano ba Gaza abeyanzoleya ngamanyize ndi wa RF nnyo osegera ng'atera yonna ngwayo sina jestagwa wa ejemati toina chiwayimbo bichi nze sina chiwayi nze sidi kompalanirako nze ndi wa One Love 5 abagamba mbu bichi eze nsonga mwana eze nsonga tugenda zitereza aba mwana mabaziteekayo mwana mulekerawo mwana mugenda leeta obuzibu mu dipo zaffe mwana segera mutukola bubi Kalambo jangu olabisa oba olabisa yingirawo Kalambo dedde kiri kitya naye ng'olaba wano n'ennyama ntono naye ng'olaba dawa champu mbadde ntudde nga nasirika mbadde ntudde nga nasirika ulira bibyo naye nga gwe kyoba omanyi omulambo guwunya essaawa zino era buli muntu wakufiiringa ku mulambo
wavuddeyo mususe mwabikudde ntaana kabikuse obulamu dipo buno buli butya akalambo obusanga otya ggwe nga Ghetto Youth bo obulamu sijja kulimba buli solid obulamu buli solid emabega keno mu dipo tebulinga mu kiseera ebintu byenyumiriza mu ghetto ng'ogamba boy senga siri mu ghetto senga sirina kino senga kino na kino bintu ki biri mu ghetto ng'ogyeko ebibi waliwo ebirungi n'ebibi n'ebisi bimanyi ebikimanyi kufa ebirungi kubeerawo osegeera ebirungi kubeerawo nakuwangula nekwo ekyo kyoliko kyobadde ogobako oba ozannya mupiira oba oyimba osegedde oba ozannya kwisi oba ozannya ki ng'olina ebirooto oyo kyampo kirali kitya aliwa naye nga waya bikikimbwa ate waya zivaawa zino zisibuke eno gwe kyolina omumanya owaye abantu bazolo ya ghetto bazisa mu ghetto amaaso oyinza bagamba ki simanyi abo tebamanyi bulamu bulungi tebuva sibuka obulamu obulungi obwekibi kweri ogenda sanga mwana wa uptown ng'anyumirwa nga mwana wa mu ghetto segere ate mu ghetto tebasobola kukuzoleya naye omwana wa uptown agenda veeri bezoleye ne bannaabwe abeeri saawa zino omwana wa uptown okujja eno tasobola beegomba eno balaba ate kati fe obulamu bwe tubulimu bubakubisa segere obulamu bweno bw'omu ghetto businga ki buli obwa mu uptown kugambe ki oba mu ghetto kati kankugamba oba bughetto ekisinga obulungi kale kyenyinza okugamba tubeerawo ne tubayala tubeerawo ate nga ssente era tuzikola ne tubeera nazo osegeera yala zitukubira mu ghetto naye ne tunyumirwa obulamu tubunyumirwa kitegeera okimanyi yala zatukuba naye mwaziyita mu kiki ne kati mwakalaba ulira shata leero osanze n'omusajja gwe nalinga naye nga yala zitukuba twakafumitanga ffenna mwanda naku twagirabanga ffenna osegeera abasinga mwana tebamanyi bye nalabano n'omusajja bingi ogira action ke nakunyumiza wakaŋŋamba kali akawa kati nono nalino n'omusajja naye yaliko oyo kakaje kiki kyampuwange alikiriya sako babuzeeko kye kigenda mu maaso tuli wano just era nga omanyi nze ndi ghetto commander omanyi mu ghetto bantu bangi baagala tukozesa ng'ate naffe abaghetto twamaze okiraba nti kano ke kaseera kaffe omanyi mu ghetto tuli bagezi nnyo newankubadde abalala bo balowooza nti ffe abasiru abasembayo bo bagenda olaba ekintu nga ffe twakiraba dda maaso bufukunya so waliwo abatandise okutwawulayawulamu mu ghetto nga bagamba musimanyi abakola ba ghetto swakitazi oba bakola biki oba bakola biki mu ghetto ffe twagala okutegeeza ensinti ebyo tetubimanyi era obudde buno tuli ku kampeni yakwegatta tamanyi nti no tulina kuba kimu kati ghetto zonna tuli omuntu atya omanyi lwaki tulina okuba omuntu omu kubanga ffe wetumala okwegatta ekisegeeza tugenda tandika okusapootinga bannaffe baghetto youth bannaffe kubanga tuwadde abantu bangi omukisa nga abayimbi buli yayagala okubaako kyakola ajja mu ghetto kati ennaku zino yeteekayo si nnaku zino ne ghetto yeteekayo kuva ddala lwakuba nti ffe tetwali tetwekkiririzamu nti naffe tusobola obikola so kaakati twagala okulaga tugenda kufuna baminisita naffe mu ghetto tugenda kufuna abasambi b'omupiira ab'ekibi tugenda kufuna ebitabo weebiri ekyo kyo kyonna ebitabo ati nno ghetto youth tali fit ne ghetto youth yasoma alina n'obwongo osegeera so kati ekiseera tubeere fit bannange nina Shatta Empire komanda kati mubuuzeeko wano komanda kiri kitya mbeera ki soka otubabuulira abantu okomandinga bitundu kiwa wootwala amatwale go galiwa pakawa osooka n'olimalayo erinnya komanda Kadabra the Annual Beast Commander Kadabra the Annual Beast ndi ghetto commander we Nansana ate si Nansana yokka ne Naggulu ne Milano ne Miami Benghazi ne Sitomu zona dipozo zange kategeera zange ku bwange ezo zote ziriko agamba nnoonyeko dipozo zino bayuti abaliye bagenda kukulaba banyagala obako bakakagamba okukobwa nga kagenda bagattako bayuti abo nga kabagattako
akagamba akagenda osooka okubeera akasooka ate nga kyakuyiga kagenda eri abayuuti abakanoonyaamu ennaku zino kuba kamobu kasusse mu ghetto mu dipo zange ne mu dipo z'abaneiba bange abaana basusse okuddamu okagoba olwayala tegeera twabasa kuwolani ne tubazikiriza ne tubagaba mu gusale naye kati basituse buto. Ensonga eva ku ki? Ensonga eva ku yala. Tuli bubi abakulembeze batusuubiza tegeera ne tubeera awo kweri ne tuteekako n'abaana baffe tulina abajaasi era ne gavumenti ekimanyi bwekiri naye nga abakafumita bammeni wolani abakafumita sijja bagamba nti nno mu kasale kibuli okitegera naye mwebuulirire mpola mpola mu gusale abaana bagukola ennaku zino abaana bafudde tebazadde naye nga nze ndiwo okubeererawo buli ghetto kid yenna na buli ndugu yenna ali mu ghetto afubutuka mu ghetto ndi wakuyimirira naawe wandi wa mu ghetto ghetto commander nansana naggulu everywhere aseso oyo omwimbi wa gospel omwimbi wa wendo isimami wendo wa gospel katonda abikola ne tubiraba ne mu gospel mudibo wabaya abembi ba gospel anti laba ngejo twakulamu ye tubirabe bukulu tuze ninga twakula mu ghetto ne twakulirako mwezi gundi batuyambeka aba churches ezimu manyi tubire twesobola manyi ghetto banja batukwatako ne tuvayo banyuma nyo manyi tuwekyayo manyi yate bimalayo kye kikuli ku mwoyo ku mutima kati kyoyinza okugamba abatulaba obagava omuntu yenna ekikuliko nga isimamu wendo ghetto youth ekindi ku mutima kyembaga kuloya katonda ajali akolera awonya mwana tuli mu ghetto eno bingi tukozesa nze nkuba bingi byenkozesa nze mulokole naye olumunywamu tenyagala nyo kati naye katonda ajali mwana gopo wayo najoli muvubuka togwamu maanyi akogera abaleke boogere ujja kukyalo mungo onyumya story empanvu mwana tulabe bangi nga banyumya kati wanyumya tosa kuvaawo nga anyumya abalansi onyumya olugero muvubuka bakagoba mwana kola mpola nga tubala life endala tugenda kukyalo mungo affe tumbasajja abayimbi abanene tuba tuddemu wale kaffe tubalimu tubakitegera tubagamba gwe kenzo beeramu tomanyiro no gwe gundi beeramu gwe beeramu tegera tubayingiramu empisa fe respect manyi amaanyi agano wakana tunabayingiramu sawa yona tonda ngakigulawo kitegeera wekiri simami wendo naye nga oyo labisa oyo kiri kyashata fiti wagambe tano mwana kireta abayuti nga batutta okusinga mwana tubeera yala tebatuwa kusende kati laba kati nganze ndi yuti embadde nebeeranga mu buli kimu kyonna ekireta nga ngenda okukagoba kati sirina byakusoma nagenze mu siniyafo osoma nsoma mpisibwa mu mbeera embi bwento mbadde nesasulira nebisaawo ate nga nkola ki naye kati school fees yabuze ezizino nagenze mu siniyafo naye ngaera njagala goba biroto yadde ndi ghetto youth era wuuno taano kuba n'ebikonde naye era ebikonde tebyanyamba batuka ne baagira bankubira mu semifaino bamala okunkuba ne bagaana okundabya nentuka nembivaako ne bagamba bagenda kuba basale nene batuka ne bagisaanyaawo semifaino ya gundi ki walolwana muli giki nali mu juniors national ebyaddala federation tena kye yakola mboba tena kye bankolera n'essomero eryo lyali lintute Kololo high school boxing club osomera Kololo era batuka ne bampa basale nentuka nembuzaabuza mpola nga bambuzaabuza kati izo ntuse mu siniyafo sina ku ssente naye notuula ebigezo nagenze mu siniyafo naye ngoba kirooto naye nsaba Mukama Katonda era yonna abyeyo asobola okuntaasaako zina okusomera omalirize kuba ngoba kirooto yamaani kyakabi nnyo labisa basibule nga tumaliriza kyama bona abaana b'omu ghetto nze kingere bagezi bokka kitegeera nyini ebiwaya nyini kola biwaya nze nkulide mu ghetto mbadde mu ghetto nkubye ebikonde ndibafunamu tubikoze byonna byesigenda yisamu ne ghetto njenyumirizaamu nafuna omulimu nze ndikola mu juwero
kanika chain oba eriva kutuka oba eriva kola kijjo ozajjuka na waya yange mpulitano wange nakuweraho nze ndi wa jewel buli mukubi wa waya city omugamba kingere kingere nkufunye abalina waya nga zakutuuka simanya kujjoza zeddugadde nebanga ozeggula oyagala kutunda ozekola ki bwonaona woli delivery kutuukako abatamanyi waya totegeeza silver gold newobanga oyagala kukolera bukolezi design gyoyagala oba yakutera mu manyago mpeesa buli kimu nkikola ojja kuzitunza mu ghetto naye nga kyakabi banaye gijjeeyo 5